Yes, ku Prejan Media gwe najjo sinzira okubanga weekumidde ku mukutu tugamba nti subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, omukulu mutabani wa Museveni amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba kyaddaaki avuddeyo n'abaako ebyama ebyenjawulo byayasa mu lwatu lw'abantu. Omukulu Muhoozi avuddeyo n'agamba nti mu bulamu bwe obw'amagye oba mu kariya ye ey'amagye asisinkanye resistance ez'amaanyi okuva mu bakulu naddala bajjeno ab'enjawulo mu nsonga z'amagye. N'agamba nti abantu bano be bandimuyambyeko okubanga akulira ddala mu kintu ekikwatagana n'okulwaninga amagye, naye ate abakulu bano abajjeno ab'enjawulo abakulu mu magye ate bo basalawo bamulwanyise bulwanyisi era ne bamuteerawo embeera nga bamulaga nti ye nga Muhoozi talina kyamanyi ku nsonga z'amagye era resistance eyo mpaka kati ekyaliwo oba ekyamulemesa naddala okubaako ebintu ebyenjawulo byatuukako. N'avaayo n'agamba nti ye nga Muhoozi ekikolwa kino bajjeno bano kye bakola ye akitwalanga ekikolwa ekyokuba nti bano bajjeno bakyali mu mbeera ez'edda oba embeera ez'okudda emabega. N'agamba nti naye nga ye Muhoozi yeewaayo okuba nti ajja kubaako abantu ab'enjawulo basapootinga naddala abaana abato mu magye. So embeera eno bwetyo bwekyali, naye ffenna tumanyi nti mu ggwanga Uganda essaawa zino kalulu ka 2026 abantu bangi bakyakatunuulidde omuli omukulu amanyiddwa nga Odrek Lwabogo, oyo nga naye y'omu ku ba in-laws aba General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. So mu mbeera eyo entebe naye agitunuulidde kw'otadde ne bajjeno ab'enjawulo abaalwana entalo mu nsiko n'omukulu General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. So mu mbeera eyo kiba kizibu nnyo okukkiriza omwana ono Muhoozi Kainerugaba okuba nti atuula ku ntebe eyo. So walina okubeerawo kye bayita resistance oba okulemesebwa, naye ng'ate tetumanyi oba General Museveni anakkiriza resistance eno okubeera ku mutabani we, kubanga ate naye w'omutunuulira oyinza okugamba nti ayinza obutakomawo mu 2026 olw'ensonga nti kampeyini ez'enjawulo ezikuliriza omukulu amanyiddwa nga Lwabogo nazo zigenda mu maaso, ate kw'otadde n'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Project nayo etambulira ddala ng'era abagikulira mwe muli abakulu nga Babbalamu. So tetumanyi kikigenda kuddirira, naye ng'ate kigambibwa okuba nti entalo zikyali munda eyo naddala mu bakulu bano bajjeno ab'amagye olw'ensonga nti bangi balwana Muhoozi era tebamukkiririzaamu. Naye ffe ku Prejan Media tubagamba bugambi byonna babikole, naye omuntu alina okusalawo alina kubeera munna-Uganda olw'ensonga nti ensi si y'abantu babale wabula y'abantu bonna oba bannansi abali mu ggwanga erya Uganda. Gwe yonna gy'osinziira tugamba likinga, commentinga era mwattu osubscribinge ku Prejan Media TV.